Simukasira katulekedde kyatuleseewo olwaliro nga bagamba Windansa Films bakutwisa akasima ketwolekedde ku lwa video gy'osplashes nga bujja okubisigaza ffe bulambalamba nabagambye tugenda kulekera ka simple love story family movie era nga bakatandise bati olwaliro. Everybody has two families. Unagamba nti kusyaka tula buli omu aba ne family za mirundi ebiri. Waliwo family zino ezibeera stable mpozi ng'ogasiseko ne families ze tulinako Oluganda. Says stable families. Kati kyali wange Kenya agamba mu stable family ebiseera ebisinga zibeera zibowa. And by stable family, era nga kyabategeeza mu stable family the kind where bigamba ye family taata mama ng'ogasiseko n'abaana okubanga babeera mu nyumba y'emu. And by boring, he means not as cool as we are. Era ng'agamba nti okubowa abategeeza baba tebali kulu nga ffe ate bwe tuli. Kati bali mu kuzannyira eno ku kijamba gym. Undisputed. Mu butuufu Universal Masters. oli undisputed master w'okuzannyira ku kiyitibwa jamba gym. Death Spiral. Lucy. Kimanyi tutandise okukadde w'okuzannya ebintu nga bino. Alright, the sole purpose is to prepare juvenile animals. Yamugamba ebiseera ebisinga ekituleetera okukola ebintu nga bino. Tuba tugenda maaso nagezaako kwetegekera biseera byaffe eby'obukulu. When did you say your dad was? Wagamba essaawa agenda kukomawo ddi. Ngenda okuza amaaso nga kirabika tata wa Nakyala akomyewo. I'll see you in a week then. Ndowooza ngenda kulaba mu wiiki kaakomyewo togenda kudda eno. Daddy, I'm not gonna ditch you just because my. Sigenda kwesonyiwa ati olw'okuba kisaawa kitanga akomyewo nja kuba nzijanga nkulabe. Fine. Bayi kiri fine. Bansobola okitega kisaawa aba akutte kuba okujja ewaka. Kakati taata wako mukazi Musaya atu amanyi ogenda n'ayiya ku safaari n'amaana akwata ekkubo n'akomawo kewaka. Oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu yali akomyewo. Kawuli esamye ne kajja ne kamusimba akafumito. Dad, because he was fun and goofy and Agamba nti mange yayagala kitange lwa nsonga mu biseera ebikadde yali fun, yali goofy, yali omusajja ateefiirangayo. only home 4 or 5 Naye buli kati akyali bw'atyo newankubadde munaye musalamala. everything. Ebiseera ebisinga amanyi okwata ekkubo ogenda mu kibira okusala emiti nekimutwalayo wiikisi ziizo ewaka mu mwaka ajjawo emirundi ng'eno beetaano. The argument. My parents weren't. Era ng'agamba sisobola na kujjukira lunaku bazadde bange lwe baali bazzeeko awo ne bayomba. Kasirema bakayise as cool as I am. Gambye tugenda kakwata mpola lwa nsonga kali simple. Akasiya kaatuuka nga musaatu alina okugenda okukola. Kasirema amala okulaba ku family. Hey. Bw'akwata ekkubo n'ajjayo ebisinga byonna bye baba bateekeddwa okukola babyesonyiwa. Muto taddamu kugenda ku ssomero. Ne maama alina omulimu gwakola newankubadde taata tagumugamba. Kati bajja erudda bafuneyo ekyokulya. We're lucky your dad has a job. Oli wa mukisa okubanga kitaawo sseba alina omulimu. We're all doing the best we can. Tukola kyonna ekisoboka munna. Job doing the best we can. Okulimba taata mu tolina mulimu gwe kyoyita the best we can. Working his butt off to support us. Ati musaatu akola nga bw'asobola ogezaako tubeezaawo. Should I lie to you? Kimanyi ebiseera ebisinga tekibeera kyangu. Feelings? Kati nange President George. olaba kibeerako essenga mba nkulimba. Good. Okweka feelings obutakulumya. Enough to action. Kati maama alina omulimu. Right. Taata tayagala maama akole ne maama yafuna omulimu taata bw'agenda nga maama agenda ku mulimu. Kyokka maama tamugambanga nti akola. Naye nga Nakyala yagamba muwala we kino nkikola lwa nsonga bamisaagala mulumi ate ndaba aba akola nnyo. So bw'enkolayo obuseeto obutubeezaawo kiba kisuufu okamala. Kind of old school about family roles. Kati ye maama kye yannyonnyola kyali kimu kyokka. Me. Nti taata endowooza ye abasajja bali abedda abatakkiriza bakyala kukola. Marketer. Maama wange be bano be bayita ba telefone marketeer. Ba telemarketeer. Kati yamulese emmotoka n'amusimba ebisumuluzo. Givuge pakaka. I don't even have my license. Sina na layisisi yange ate nga mbavuga mmotoka. All the kids you know with Abaana abasinga bonna abavuga emmotoka ebiseera ebisinga baba bajjega tebalina layisisi kwega obasinga. Gwevuga emmotoka ogitwaleka. How are you gonna get home? Kati gw'onootuuka otyeka. Trying to ride in this outfit? Bwe mba sobola kufuna musajja asobola kunvuga kunzizaka nga nyambadde bwenti. Then kiba kitegeeza ngwana okutambula. Kati omuto maama bamuwadde avuga emmotoka agizyeeka. Yajja wabula kyali kyewunyisa bambi. Kati yavuga gy'asika ne seyaawe. Waliwo seyaawe alina seyaawe omu yekka omulenzi ayitibwa Kenny. Genda okuza amaaso nga gy'ali. Kakati Kenny waliwo sseba akamwezinzeeko. Kajjama kaawo ku kyalo. No. Naye nga kali kajjama kalina olugezigezi. Out loud each random thought that you have. Ebyo by'omulowoozaako bya kisiru naawe. can always tell the ones that are going to be Mu butuufu nze kuwulira kati abawala nga Lucy omanyirawo nti kagenda kubeera kamalaya gye bujja mu maaso. Nga ke kantu kojja okweggala nga mu butuufu okuba n'emiranga. Oli gayi musiru muzibu. Yamusekula lwa nsonga ayogera ku Lucy. Katonda wa. Sorry. N'osonyiwa. dead, Kenny.
gw'ofudde Kenny nze kubuulira. You're totally dead. Kenny wekwatirako ofudde nze wekwatirako ofudde. Ekikubiza oli omujega lwasooka abadde ayogerako nebyekigwagwa. Amugambye si obwotunula Lucy bwe abawala b'osuubira gye bujja mu maaso bagera kweyava malaaya. Just the right angle. I'll bet he still couldn't get a stream of urine going. Yuck it up, dead boy. Gwe nkusse Kenny nze kubuulira. I kissed you. Ofaayo singa nkunywegera. Real. Kwegamba Kenny n'omwesonyiwa. Would you leave Kenny alone? Osobola omwesonyiwa Kenny singa nkuwa kiisi. Kakati What are you doing? nogola baseba alinamu emize gya budu nyanzi. Lucy. Yaganye ebisu by'okukwata abaana abato. Promise. Baana abawala. Osuubiza. Bwompa kiisi sigenda kukuba Kenny. N'asooka amusimula kiisi. N'amunyweza. Ayagala mujjamu gwe. Oli musiru. Genda ku mbaavu. Yaganye okukwata abaana. You're a terrible kisser. Naye gwe tomanyi kunywegera. Ewoza ekyo kyakabi. Nze kulaba sizanya kati kambikuttire. N'amuteerayo efuufu. Who'd want to get with you anyway? Naye gwani ayinza okwagala okweggalako ono simanyi. Nyanzi yavaawo tabitegedde. Kuba no n'abadde amwekalizaamu. I believe you. Kayisi wakwate kuba etudde ebbali mu yafeesi. So to that end, we Mukazi wattu gy'akola. invest. Bagenda sooka batendeka. I'm happy to introduce to you Boosi waabwe yalina obbanjuli yagenda okubeera supervisor waabwe. in the state, Guy Carlsberg. Ayitibwa Guy Carlsberg. N'akwata ekkubo n'asembera. Anti ogamba ki munnange? Aze And this meaning provides direction, ono agamba nti okusiizya ku ekyo kye tuba tugenda mu maaso n'okukola. driven by our most. Kye kitegeeza kituwa kye twandiyise direction. It is this base of meaning Era ng'agamba nti okufuna direction Yes. yebanga ensibuko y'ekyo kye tuba tukola ofuna amakulu ku ki kye kitegeeza. relationships Nakyalina engeri gy'amutunuulira. of our lives. Ye maama wa kannakyala akayitibwa Kalusi. Kyava asooka asisukamuko. Bano badda mu ggaali. I can't believe I almost made it to Sisuba kikkiriza nti katanywegera ogusajja ogwo ku Nyanzi. Scott Booker. Omutumbaavu. You know, memory is malleable. Omanyi bagamba nti memory osobola ogezaako gyesangula mpola mpola. Kitya? It means that Kitegeeza time that you tell a story, nti ebiseera bisinga gy'okomogenda maaso n'okunyonyola ku kyekiba kikutuusyeko olugero lugenda lukyuka. you could say that I was your first kiss. Kati osobola ogezaako okugamba batulize gwasooka okunywegera. Kiri kikiyinza okugenda ne kivaawo. I still got dirt in my mouth. Naye ate era nkyalina enfuufu mu kamwa. Wouldn't have to actually. Sigambye nti ogenda kunywegera essaawa eno yennyini. Just mbadde gamba singa gw'obagamba nti wasooka nywegera nze. Kiberoke. Onawulira osunga okubanga asoose kunywegera Abudu Nyanzi. Ng'alinga ye first guy gwakisinze. Pretty cool. Ngenda kusalako enviiri. Cool. Kono kijja kubeera kulu tekirina bwakkulu bwamu naawe. To kiss me. Bwe bituuse kati ogenda kunywegera. What? Eki To change the memory. okusobola okyusa memory nti nanywegedde Abudu Nyanzi kati ogenda kunywegera. N'asooka abirowoozaamu. Kyeyakula n'asembera. Yajja amusimula ekkiisi. Asobole okwejja mu memory eri enkyafu. Katonda wattu. Wayi kabadde simple naye nga kalyoke. So of course when you start you're so frito. Kati nno omukazi wattu yakwata ekkubo n'addeeka. Good. Ebiseera bisinga amanyi okukoma weka nga maama tannaba kudda. He's in my world. Kimuwaliriza enjala eba emuluma ne kimuwaliriza ogezaako kubanga yeefumbira. Extra virgin. Ka recipes amanyi zijja wali eri ku TV. Finish. Kuliko omwami abaasomesa okufumba. About $30. Then you got to evaluate your entire pantry ingredients. I'm adding a little sea salt from trout. Genda okuzza amaaso okwekaanya. Lindako. Finish. Now this is, they're both. Yawulira eyali ebweru kwe kujja alingiza eyalabe. Genda okwekaanya nga maama we ssebo yafunye amukomyawo. Omanyi maama ono si mwangu. Maama ye muntu gwe balonda ekkubo buli kaseera. Kati ono supervisor gwe baleese Guy Carlsberg. Ssebo maama bamulonzedde ekkubo. Both families don't have the beautiful mom who goes to work in. Yagamba ebiseera bisinga famire ezibowa oba famire eziri kkulu baba tebalina maama agenda kukola ng'ayambadde engatto z'akakondo za buguwa kusubbalaza abasajja basinga. Mukazi wattu akirengedde. Maama ssebo. Hey, Why? Musikana ali bize tanyiga. missing your dad. Simanyi omisinga kitaawo kono buterevu okimanyi naawe. Our condiment going. N'atuula erudda. In the water. We had a seminar thingy at work today. Manyi tubadde ne semina Turns out I'm drifting through an empty, meaningless. nga kirabika nnyinga atambulira mu bulamu obutalina makulu. to tell you. Yeah.
How is this show? Kijasi okubanga ebiso y'okufumba buli kaseera ebeerako. Kono njirikodinga. Manjagala fumbayo ku byakulya. I kissed. Kakeno kamugamba nakisize baggayi babiri olunaku lwaleero. Wataddemu olulimi lwo. Ekiki? No. Leka naawe ekyo kiba kya busirwa ate. Well, then you're probably not ruined. Kiba kitegeeza tonaba kwonoona bulamu bw'osyaga weeraliikirire. Bw'oba tiwataddemu olulimi. Kaakati nkera bwalwo yajasika nekyaliwo ekeni. Kati okuba bebeekisize bano bolaba babadde baseeya naye okuba bebeekisize kati wabaawo ka weirdness wakati waabwe. Do you want to go down to the river? Wandyagadde tugendeko eri emmanga ka beach. Could. Tuyinza. Good if you want. Anti mbadde mbuuza oba oyagala tusobola okugenda munnange. I don't think we did anything wrong. Sigamba ntwakoze ekyamu okwenywegera. Yeah, I know. Ati nkimanyi. Okay, so don't say stuff. Kirekera okuŋŋamba ebigambo nga oba oyagala bw'oba tuyagala olinga eyeetonda olinga ne kamongera kiisi ku luno ng'erimu n'olulimi eri luva okwaya. Wow. Holy shit. Buno busa bwennyini. Haya. Omanyi? That's one I'm gonna remember. Eyo ye kiisi gye ngenda okujjukira obulamu bwange bwonna. Hati kankwongera endala. Omusaatu n'amwongera. Kati kiisi teyafuuka lutiini. Yafuuka lutiini mu daily schedule yaabwe. Nga ne baba baze okuzannya. Buli bwe bafunamu akaaganya nga beesimula kakiisi. Beekweka emabega w'ennyumba. Budde butuuka n'okuziba nga bali ku kimu kyokka kiisi. Kiisi yafuuka kiisi. Batukanga n'okujja ewaka. Baba no mu ntebe. Musaatu nga bamusimula kiisi. Kirina kye yatuuka ekiseera kiisi n'awulira ng'agikoye. N'agamba owaayi. Bwe yamutambuzambu omukono. Rodi yasubala na shate second awo wenyini we yasamulira musajja wattu. Having agako sex uchanga abaho. Olumukutteko n'atubala n'atambula n'adduka. Yawulira ng'aswata. Oneebuuza kyamukoze. Okay. Bana ekirabika mutaddemu mulalama. It's perfectly tender. The penne is perfectly ready. Owaayi. Kenny, are you epileptic? Oli epileptic. Olimu ensimbu. Chicken Caesar? Kati ekeera. Have to dress it yourself. Yakwate kubona gyasibe maama we ebyokulya agenda kukola. All soggy by lunchtime. Ebiseera ebisinga bambi yamutegekera emmere. Of meaning in your own life. Okay, you're using actual English words. Siganya okozesa ebigambo by'oluzungu naye ate byoyogera sibitegeera. I don't want you to end up like me. Ati saagala okumekerera enganzi. Bana enganga by'ekigambo kusya Katonda. Atofaayo. Good girl. Nja kubeera mwafuko ku gwe. Sigamba nti oli mubijjwa. Maama si bagambye muwala we saagala okumekerera enganzi. Enganga by'ekigambo bannange. Hello, hand. My name is Kaakati on behalf of Premier Interworks. God damn it. bali eno bali mu rehearsals alina esseyaawe. New job, you loser. Ngeri gye bali batelemarketia. Ega bizinesi bazimarketingira ku masimu ng'ogasseko n'ebirala. Ono ye Rodi ayitibwa Guy Carlsberg. Badde aludde okulaba nakyakya avazza amaaso gy'ali. N'engeri gye kaseka. Kati yakubira muwala we essimu n'amugamba nti munnaayi. Overtime. Ngenda kukola overtime. Maama ogenda kukola overtime. Mom, I made a Bwe balina ensonga ze balina okugezaako okumaliriza. Okay. Tagenda sobola kudda waka mu budde. Yeah, me too. Aya. Okay. Anti weeraba nti kale weeraba. Hey. Why? I can't. Kati ogenda sigala olyeko ono sigenda sobola kusigala wano munnange. Yali abuuza Ken oba agenda sigala balye. Tiyandiyagadde kuleka maama we kulya yekka kono muyite. Why, are you ashamed of me or something? Kiki ogamba nyina engeri gye nkuswaza tosobola kunnyanjula maama wo. I'll give you some sauce. Kale tofaayo ngenda funa wenkuteera osobola okugenda ne supu gwenfumbye. Bali awo tebannaba kwekonfaminga nti girlfriend boyfriend. Naye nga just nga bw'omanyi. Ejja n'amunyweza. I wish my dad were here. Ngamba kale singa kitanga abadde wano. You know how I say about dreaming big? Omanyi bwe ngamba ebiseera ebisinga nti ndoota nnyo ebikulu. Oh, my bigger life. Kegamba ndoota ku bulamu bwange. Every single night. Nga nkwata ekkubo ne nkomawo buli kiro nga ndi naawe. Nendya emmere gy'oba onfumbidde. You're the most amazing meal. Nja kufumbira emmere ekyasinze. Mukama bw'ali batukwatiddemu ne tukomekerera ffe embiriri. Kamuga ngenda kufumbira emmere ekyasinze. Kati maama yabadde akasuubiza sijja kulwayo nnyo. Kamulinda oba osanga bali bombiriri.
nekiserabika tagenda kudda mu budde. So, the penne is just Kati kasirawo kagende maaso n'ofumba ebirala kalye. what you want to do at that. Kagiye katwaliza obudde tekalina tulo. Maybe if Maama taliwo, taata taliwo. we could be a real family. Oba osanga senga taata abeera waka tusobola okubeera famire yannamaddala. Everything would be perfect. Era nga nkakasa bwe kimu kisobola okubeera perfect. Maama ekigambo yakigabira seewo mu yafesi ku luno. Katonda wattu kyagweraawo. I lost my parents at 16. And there was my boyfriend, Ron. And then Chuck. I mean, my husband. Yagenda maaso n'omunyumiza ku life ye. Aliwo abazadde be. It was pretty much a Gamba linga yaveewo abazadde be ng'alina emyaka 16. Yalina gayi gwe yali ayagala yali ayitibwa Ronnie. all the time, but Nekisabika ne batasobola kumalako bombiri n'afuna ono omulala ayitibwa this whole Kyaka gwe yazaalamu omwana gw'alina ennaku zino. Kwe gamba life ye eri awo. Also at such a young age. Buli kimu kyonna yakitandika akyali mwana muto nnyo kamala. Byali biseera bizibu ku sayidi ye. Lwali kyava akanyweza. Kali obuzibu maama bw'alina. Ebiseera ebisinga buli musajja gw'afuna aba asuubira nti oba osanga kijja kugwerako oyo. Bajja asobola okubeera mu mukwano. Muhabbati gubeere musufu gwangaale. Era avaayo mukyamufu. Naye ate kisinga okwasa ennaku nti emyaka gino kizibu osisika n'omusajja atali mufumbo. Era emyaka gino ofuna omusajja omanya nti alina family ng'ogasseko n'ebirala. Kasiya kubeera kizibu okuba ng'agenda kuwangaala naawe. Is this something I'm going to need to lie about? Kino kyeteekeddwa okulimba taata. Kiki kyokola? It's 5 a.m. Saawa ziri 11 z'okomyewo. I should have called. Anti munayo n'osonyiwa nabadde simanyi tugenda kulwawo. Ask. And where were you called? Yeebase ku mmeeza. Sam? I just came Kati wani nkubidde ku ssimu ey'ewaka togimanyi. straight back. Ekinkomezaawo kwambala kunaaba kuddayo ku mulimu. I fell asleep at my desk. Mazima ebyo biki byonnimba. Mbu weebase ku mmeeza. A long night here too. Nange seewo bwedda ndi wano nkulinza ekiro. Kati emisomo gyali gizeemu nateera. Kazi watu olwaliro agenda ku ssomero. Kati yajja erudda. Najja agezeeko sisikana buno. Bu kliniki. Balina osooka omufunira amakere namunayo kusiya ku kyatuuseewo. Bamusimba bokisi ya endoni. Ng'ogasseko n'obukerenda. Bwa birth control. Kati tayagala abazadde be babirabe. Nakwasikubo n'abikweka. In the 3rd century. Kati Ken yazze. Sure. Yashikanawo taata wa Nakyala. Badde tamusuubira. Nga basooka banyumiza awo ebweru. Nze alina emboozi ze. Barrel. Well, I chopped him up. He's been selling his hams. Yabatematema ssebo yali agenda batunda. Brought the little boys back to life. Saint Nicholas, like Santa Claus? Mbu St. Nicholas yasobola okugezaako kuzza abaana. St. Nicholas Santa Claus. So what, then they were like little boy zombies or something? Kati ono bw'awulira Ken yajja. Elves, did you? No, I didn't. No, I you guess know that. not. Yeah. Hi. Badde banyumya ku Santa Claus. Hey, I thought we should get a head start on Badde njagala tutandikeko omwaka waffe. weekend. Kegamba, of course. There's cookies inside. Waliwo obukukiisi munda tusobola obikolerako munda. Bano bwe ati balina homework naye baagala kudiscussinga ku ki ekyabaddewo. Nga bayingira munda. Kakati. So there's a Ekiriwo kiri to nti keep from getting waliwo kapiiru ke bangambye kosobola okumira n'otafuna lubuto. reception. Naye Pill. I got it at Planned Parenthood. You went there? kati aba akyayogera ate muzeeyi n'ajja. Of Easter. You're saying bringing people back from the dead is. Kyogamba nti okuzza abantu nga bafudde kibi. Oh, I mean, if it's a full-on miracle, Bwe kiba nga kyamagero, Effects. omuntu akomawo nga talina side effects tugeze nga it's a good thing. brain damage, I think kibeera kisufu nnyo kamala. moralistically is in the quality of life after resuscitation. Naye ate okusinziira ku mbeera omuntu waba afudde kiba kirungi alisi n'asigalayo omulamu obulala. See, that's no good. You know? Osegera, I got that. kangene ensooka enkwata essimu eyo. Gwe gyatuge tufune bwe twogerera. Abadde amuga nti waliwo akakenda contraceptive. It's best to take the pill before. Oteekeddwa okukamiranga essaawa 7 mu 2 tezinnaba kugwa. Nakamiza edda. I tell you what. Okay. Yeah. Why don't you guys come over here for brunch? Lwaki temukwata kubo ne mujja ne muliira wano? Njogera ne maama wo gwe. Yeah, Lucy always makes a mountain of food, and they're like brother and sister. Lucy ebiseera bisinga amanyi ofumba emmere ewererako ddala. Bano balinga baluganda Lucy ne mutabani wo.
Fantastic. kijja kubeera fantastic. To them. Kale tujja kusikana koro. We're going to have Easter brunch on Sunday together. Tugenda kuhavinga breakfast ku Thanksgiving. Kakati Do you know that I used to babysit your mom? okimanyi nti gwe nateranga okulabirira maama wo? You about the babysitter who puked in our jacket? Akimanyi wamujjukira ku babysita gwe nayogerako eyasisima mu jaketi. And weren't you the one Kati maama wa Kenny give Laney's yali alabiriddeko ku maama wa Lucy. under? Kati bagenda maaso n'okwejjukiza emboozi enkadde I had no. banyumya. Women were so upset, and the men couldn't stop laughing. Bwe bawulira balyanika comfortable. The vibrator. Yeah. Yali vibrator. I got there on my own. Ebyo mbadde nsobodde okitegeera maama ne bw'otakiŋŋamba. Kekaino banyumya. So then Lucy, Kati ono n'aleeta emboozi yes, ng'agamba nti Lucy ridiculous kids. yakomekeredde anywegera ku jjama baguyita simanyi Abudu Nyanzi. Scott Baguyita gwa Abudu Nyanzi. Booker, yes. Bwe yagunywegedde okusobola okugezaako okubanga agugoba ku Kenny. Oh, see, that's Mama wa Kenny awulira. Hey, that thing where we all go around and say what we're thinking. Bana endowooza That's the- mumanyi ensonga eri gye tugenda maaso nga buli omu ayogera ku kiki kyeyeebaza. Are you that Scott or Kenny might have been embarrassed or upset by what happened? I'll just start. Gwe tokimanyi nti Kenny ne Scott bateekwa kubanga lisi bawulira nga baswadde okusinziira ku And their peanut. nakya kye yakola. Nonfiction novel and Kakati Such a maama atandise okuleeta ensonga kubanga ku luli yalaba muwala w'abano ng'adduka mu ruumu ye. Cookbook, would you like the It's rest? just Bana yetuli. to be a teenage boy as it is to be a teenage girl. Omanyi nze ekimanyi ebiseera bisinga omwana omuto omulenzi abeera mu buzibu bw'amaanyi ng'omwana omuto obuwala bw'abeeramu. Atoyogera ku kya mulenzi omuwala nze esobola okitegeera. And your anger when your parents died. Yamugamba gwe esobola okitegeera walina obusungu bazadde bo bwe baafiira. Dropped out of high school. Kubanga katono yava ku high school. In college ball. Bagamba nti yali agenda nakuzanya professional ball. College ball. Life like Chuck did. Kigamba sandi yagadde mutabani wange akeere ku makya obulamu bwa bupoe olw'okubanga nga Kyaka bwe yakikola. Kati point ye eri nti ayagala bakuume ku mwana waabwe alekera ogende wa mutabani we. who isn't so much who has a more difficult time. Banaye tugende maaso n'okwebaza bali babuzaabuza emboozi basegedde maama kyaliko. I need you to tell me what you think. Bwe mbulira ki ky'olowoleza muwala waffe kubanga ntandise okuwulira emboozi yo nga tekula. And pretend that there's nothing I can. Nze sigenda tuula wano nefune tewaliwo kigenda maaso wakati w'abaana abo ababiri. Enough. Kimala. Muzeeyi yagamba kimala. Are you making accusations against? Simanyi ogenda maaso n'okuvunaana muwala waffe nti alina kyakola mutabani wo. And I didn't give up my life. Nze gwolaba sa giving up my life. Family yange life yange toddamu kwekizapo ng'ogereza ku nze. Nze nasalawo ssebo life yange ngiteeke ku family yange. Some religions, they believe that our Kati bano baavaayo nga basegedde bali banyoose. this is actually real. The Buddhists call it samsara. Bajja erudda. Hey! Who's a good boy? Magujja nsufu. Happy Samsara Easter. No, I didn't tell her. Essufu ekiriwo syagambye maama ku byange naawe. Nkimanyi se wamugambye. Syagala otandike kwetonda. 500 yards of each other. Yeah. Kimanyi kiri kimu kyokka nti muzaddewo ne bazadde bange kizibu okubanga bakwatagana bulungi okusinzira nti bamanyiganye. I don't want to have sex again. Saagala kuddamu havinga sex gye bujja mu maaso eyo. Mom and my dad was Unless paka nga tukuze nga tusobola otegeera kye tukola. older. Okisegeera otya? Okay. Anti awo sikirina mbuzibu kijja kubeera okay. That's it. Kyekyoka Okay. togenda kaya na mbulwaki tetwavinga sex. Do you know how long we've been doing this? Omanyi ebbanga lye tumaze nga tugenda maaso n'okola kino. Easter leftover feast for the dogs. Okuliisa Thanksgiving leftovers eri embwa z'oku kkubo. And we've been friends Nedda. for 6, Tubadde baseya 10 years. okumala emyaka 10. I just don't even ask. Abafumba ebiseera bisinga tebawangala na bbanga eryo lyonna. Want us to last. Kegamba kyengezaako okugamba njagaffe tuwangaale. Osegera kyegamba. So bw'oba ogambye sex tuli having eyo mu maaso sikirina mbuzibu. Supposed to have a sexual thought every. Ebiseera bisinga abavubuka balowooza ku sex every 3 minutes. Think about it. Bwe tekitegeeza mbu sikirowoozaako olw'okuba ngambye tuli kikola mu maaso tekitegeeza mbu sirowooza ku sex. No. Omanyi? Agreed, but Nkikkiriza ky'oyogedde. guys, this makes us like thoroughly abnormal, right? Naye sigamba nti oba kigala tufuula bunomu. Yeah. Osegera. Latex bondage. I hear that's fun. Baakwatikubo ne beeyogerayo. Balina engeri ssebo gye banyumya nga balinga abantu abakulu. Ono yakwata ekkubo okudda agenda okudda nga Abudu Nyanzi bamulese waka. God. Nyanzi. Kiki? Taata yategedde ku kyalo kuliko olijjama eryagala okukwata abaana ba bannaalyo. Li Abudu Nyanzi.
Scott, kati gwe ssebo Nyanzi. I was raised in St. Bartholomew. Manyi nze bankuliza mu St. Bartholomew Orphanage. Kulira mu kigo kya Upbringing St. Bartholomew. a different time Gamba enkuza yaffe gye baatukuza yali yanjawulo mu biseera byaffe. back then. Mu biseera bwe tebaatukkirizanga kwesembereza bawala. Dad, it wasn't even his idea. Gwe sirika njogere ne Nyanzi. St. Bartholomew? Omanyi ekyatuka ku St. Bartholomew mumanyi? Nedda. Kale. They took a knife, St. Bartholomew skinned his feet. baakwata ekkubo ne bafuna akambe ne bamuggyako eddiba ku kigere. Watching this happen. Now, they just want one big piece. Ebiseera ebisinga kino bakikola nga olaba n'okulaba baba bakwetaagako eddiba. One long slice of Bakwata ekkubo ne bakusala ne bakutuusa ano waggulu mu kisambi. flea. Then ne batandika okususumbulako eddiba Peel the skin away from the muscle. nga balijja ku kinywa. Now, most people die when they... Abasinga bafa nga batuuse wakati. Naye St. He's Bartholomew one of the apostles. y'omu ku batumi He's still alive. eyasigala ng'akyali mulamu His face. ne we bajjako eddiba ku feesi ye. Taata No, really. gwe Nyanzi Apology should be so sincere. njagala mu kwetonda katalisi kubeere sinsiya nga ndabira ddala oli mu nnaku nga sinakutta. Njagala bwetonde ng'olaga nti oli mu nnaku. Bwetondere oli sinze bwetondere oli. I'm sorry, Lucy. N'osonyiwa Lucy. I mean it. I really am sorry. Mu butuufu nsonyiwa Lucy. Gwe Real men treat women with respect. abakazi tandika bayisa n'ekitiibwa. Abasajja abatuufu bayisa abakazi n'ekitiibwa. Treat women with respect. Anti abasajja abatuufu bayisa abakazi n'ekitiibwa. Kati fulume wange genda. Nzirangamu ne kusisikana ku mwana w'omuntu. Nyanzi yalayira. I'm so. Abudu. Ndeka yagala kunkubya gwe. Scott was scared to death. to Lucy. Scott yamma yatidde. Doesn't press charges. Kati omwana bw'anaagenda ngamba bazadde be ne batuteekako emisango. Right? So somebody had to make time for parenting. Ate oba gwe munaye obeera mu kkola nzi kyova olambadde esaze wa Lucy omwana mulabirira. Tell us about anymore. You have to throw Lucy in too. Kati gwomanyi obuzibu bw'otadde mu Lucy. Thing I need to be jealous about? Waliwo ekintu kyeteekeddwa okufunirako obujja. Cool off before you do something. Wandikakkanye bifo nga tonnabakola kintu kya bugwagwa. Lekerawo okwekyanga. Oli yawulira obusungu. Buziza omukyala waliwo ekirayi kirina okunkwasa obujja. Oza I will be. wamajja kubeera oke tofaayo nange nja kubeera oke. Maama mugambye ekyokoze kibadde kya busiro okuddira omwana otandika omucunyiza wano. Stop calling me that. Zonna werekera okumpita ebyekisiro. Boy troubles. Mulenzi akuteganya. Eric won't leave me alone. Kuba omutumba afa nnemeddeko ku ssomero. Taata buli lwafunamu ekimu kyankalanye ewaka afunirawo safaari. I just called work the short Anti munaye ab'oku bampise. schedule, right? Nina okukwatikubo ngende maliriza ensonga eno. Otoyawulira obusungu. Taata olufunyemu ekimu kyankalanyiza ewaka. Kati ogenda. Work. Anti ngenda ku mirimu. Toyagala nkole ki? Yo olukyankalanyemu ewaka n'afunirawo safaari. Bwe batyo batandika okuyomba. Taata ng'ogasyeko ne maama. Mukazi wattu yadde ebbali n'awulira ennaku bambi. Yajjukira kitaawe engeri gye baakikolanga bw'abaako kyekuba okujjamugamba njagala osooka ondagemu akanyama. How is the hottest bitch at North Central High? Najjukira kyesumaavu kimuyita how is the hottest beach in Central High. Kimukubira essimu ne kimugamba how is the hottest beach in Central High. Somera ku Central High. Taata yassaayo engugu ze. Mukazi wattu yeekubiriza n'akwate kuba gyamusibule munaye kitaawe. Atamwagala okukamala. Kwati kubo n'ayita waasobola osisiika n'eggaali. Yasimbula yeeyongereyo. Katone kasigala nga kamulengera asuddeyo. Building self-esteem is one Kati maama yajja erudda asobole okukajjuza. requires that you incorporate the things you learn into your Kaseera ke yamala nga takyakwata kubogenda ku telemaketi yeri. Noli ayitibwa Guy Kauzibaga ndowooza yali yaddayo dda. Kati waliwo jjama eyajja okukajjuza wano. Nagambye maama ye.
gamba kinyabo gye baliko tikali mukazi balagavu naye ye buli musajja amusanyusa tikimugana musavinga. Little fresh parsley. A little bit Kenny more says we of a hit bang rock that bottom fresh with the chili. Easter Freak Fest. Chili has now become- I'd always pictured rock bottom with way more hard drugs and bad cooking. So in this last 30 seconds, yadde bali n'asirika nga yekkaanya can, but also, mukulaba afumba kati abali wana essimu nevuga and then you n'asooka anoonyanoonya essimu ye nga si abikono yabadde amusindikidde message. Hey. Waayi ajja amusirikana abadde amaze ebbanga tajjaayo What's going on? kusi ati maama yali atandise okwekya ki ekigenda mu maaso teeka wansi ebitabo. You don't actually seem that okay. olabika nga atali bulungi kasooka musimula kiisi lengera. Do you remember that morning I came into your room? ojjukira amakyago lwe najja mu kisenge kyo Well, kaakati I think we can improve on that memory. nze ndowooza tusobola okugeza ku improvinga ku kintu ekyo. What about our abstinence promise? kati ate ekiri kye twasuubiza It'll be like a do-over. oba osanga tujja kikola nga like do over tukikola kati nene tuddamu ne twesuubiza munebera like do over bagenda havinga sex newankubadde baali basuubiza mu sex bali mu havinga mu maaso eyo ng'obudde buyise naye kamugayi tusobola okukikola kati ne tuddamu ate ne twesuubiza tukikoleko koolwo basooka ne beewa obudde limu n'akissaamu obukenkufu bw'ayinawo experience entonotono gy'ayinawo era baakomekera buli omu musanyufu naye ono musirifu tekalinga alina kyayagala omugamba You live with my dad. ngenda kwata kuba ogenda kubeera n'ekitange I changed my parenting plan. bagenda kyusa mu parenting plan yange. Apparently my dad's really been working his sobriety. I can't make you move clear. tebasobola kusindikiriza kwata kuba ogenda naawe We're minors, they can make me do. anti ndi mayina tuli bamayina basobola tusindikiriza okukola kyonna kye baagala tuli baana bato kati maama we Years over it. akizudde nti omwana ono bw'anaaba eyo kirabika oba osanga ajja kwonoone kati asize wamusindikire ku kitaawe gwe tokitegeera lindako. Is this because of me? I mean, kino kiri ku nze olw'okuba nga nze ekyo kirwaki bagenda kujjawo probably oba osanga kiri ku ggwe ngeri gye tutandise okwagalana kati maama aseze wanzigyewo bya kisiru ruined everything. mu butuufu kati oyonoonye buli kimu kyonna kyetubadde tupulaninga yafuluma mu nyiivu omugambye ssebo tuli bamayina tuli baana bato tetusobola gaana era bwe baba batugambye tugenda kukola kyo bwe kiba kigenda okubeera maama asazeewo kwegamba palento pulaani ekyukemuko kali agenda kunsindika wa taata gye ngenda otandika okukasiba kyokale taata kisebe katabeera kumpi maama agenda okujja asikana kawala ke kali mu nnaku keni waako bamututte. Yo. Gwe Honey. Don't know. mama yajja asika ne muwala wa Lisi boogere mother daughter talk. Hey, you know what happened right there? manki ekyatuukawo ku saidi awo wulira no maama awo You? gwe we nakufunira awo kitaawo yanneggalira awo ku kiyumba ekyo nenfuna olubuto lwo. That is something I never needed. naye maama ekyo si kyekintu kye mbadde neetaaga okuwulira munaye mbadde nyina okukigamba oli maama mupangulukufu He's the only man I've had sex with until this year. kuusi ya katonda Mom, kitaawo yo musa mama Right afterwards. I'll see you. yajja mukazi waaso anoonya alabo bakeni akyaliwo gamba katonda wange gere okuza amaaso n'alengera bano gamba kyeggwe No, look, seriously. seriously Party tonight. Everyone. tulina akapate ke tulinayo ekyo kyolwaliro Everyone, or else I'd be there too. buli omu yenna yenna yayitiddwa kuona atawonze bwesijjira Clueless, you know, but in a dull and obvious way. I see your future, Lucy Diamond. njagala okimanye nti ndaba ebiseera byo eby'omu maaso gwe Lucy Diamond. Why? In high school, I thought I was. kati mu kaseera kantwadde eri maama For what? nga bwe nagambye maama kwegamba maama ye muntu akyasise okubeera omwangu okulonda ekkubo So regular. jamoli gwe yalengedde ate olowooza teyamwefunira Died in a car crash. bali bagenda mu maaso n'okuwaya ng'abazadde be baafiira mu kabenje k'emmotoka Jesus.
Yesu Kristo. Orphan, so I figured he was the only person who could understand me. Era ng'agamba nti omusawo gwe yafuna engeri gye yakulira mu kigo ky'abamulekwa yali awuza nti oba osangayo muntu asobola okugezaako omutegeera. To fight my way back to regular and boring. Era bw'atyo n'alyoka amuzaalamu omwana ayitibwa Lucy. Kye kintu ky'ayinza otwala ng'ekyamuzza mu mbeera ey'okutereera. Tayinza kubanga asobodde okugenda bugenzi bw'ati amaze wiiki n'amba tali ku ssomero. Ono yasalawo kwegamba essimu agikube. Yagikuba mu maka ga Ken. Nga mama wa Ken amugamba nti Ken yakutte ekkubo geno sikana kitaawe. Aye ne bano bazze bamugamba twagala kutwalako ku pati. Abadde akwata kkubo gena sikana mama wa Ken Alicia ayogere naye. Ken yagenze tamusibudde. Got this for you. Seemed like you weren't in a beer. Oli bamusaba atuule mabega. Kali yatunula abadde akwata kkubo genda wali. St. Jude. St. Jude. Ugambye eki? Patron saint of lost causes, beaten to death with a club and beheaded 1st century AD. Temumanyi gwe baatemako omutwe. Bamwesibyeko enfunda eziwera beefula nti baagala kwegamba abeere nabo. Yagamba ye kiki? Ken buyo yagenze n'amusimba akacupa. Wayinza otandikira mpola mpola. Ne basimbula eggaali. Bamututte ku pati. Kalede bamututte alina bistress bye. Bw'atuukayo yatandika kwekatankira ngooli. High school girl can't dance? No? Kimanyi oba osanga kye kintu ekisobola okumuggyako stress z'alina. Naye nga bwe nagambye nti bano balina omuze. Bamanyi okuleeta abaana bwe balaba bali innocent ne basooka bamanywesa omwenge. Bala omunywesa omwenge then n'amukolako by'ayagala. Dulise bukababuuka ne kabaleka nga bavumye n'obavuma. Kati ono alina girlfriend we ayimiridde wali naye eno tise butafaayo. Manyi kati bantu abalinga abagamba siri good enough okubeera naawe. Leka naawe tonyega. Otamidde gwerekerawo okunywa omwenge. Kati waliwo amufaako. Ababiri ku bavubuka n'omu amufaako mukazi watubami. Amuganye n'omugamba tewandigeze maaso nakola bino kyayiko otamidde. Kubanga akimanyi ekigenda okulira syawe kyagenda okukola. Akimanyi. Kati katamidde tekakyasobola kwerwanako. Wate kubona akeetika. Naye nga abaana abasinga bonna bamumanyi omuze gwe si gwe gusoose. Ngagenda maaso n'okukola ekintu nga kino. Era abatunula bakimanyi kano kaluguddemu. Lwaki tubawa show bebanga bafaayo tutunuulira. Tekamukute tekamuggyemu omusipi girlfriend we oli yadduka misinde. Laba nga kisuse nga tasobola kigumiikiriza. Yakeetika bwetisi n'akayisawo n'akateeka mu kisenge. Come on. Leka naawe. My sweatshirt off. Leka asooke nzijeko sweatshirt yange. Yakakwata n'abanga akajjamu olugoye kumbe emikono agikwatidde mabega. Wayigenda mpola emikono gyange sikyasobola gisegula. Kumbe rodi lekerawo. Ebyo binnuma byontaddeko naawe. Asooka akafunza kyagala weekyange. Enengulika ekoona buli mwana ali ku bibye. Rodi sebali eri akafunziza. Yagenda maaso n'okola byonna byayagala nga tekakyasobola kwerwanako. Katonda wattu kamutunuulira Yesu Kristo. Boyise bwe yeekaziza paka lwakakoze byayagala. Naye gwe oli musiru. Bulijjo ekyo kyekimutta kyobulaba bulijjo akeefasa. I need you to leave. Ngenda kwetaaga ofulume ruumu yange. Fuluma ruumu eno kati. Kati obukozesa kyalina kyakaagaza bulijjo ekyo kyekimutta. Era abalina abaana ab'obuwala basaasidde. Abazadde ffenna abalina abaana obuwala. Katonda wattu. Rodi seba akakoze byayagala. Ayinza n'okuba akalwaziza n'okalwaza. Kawulira nga kaweddemu amaanyi. Ne kawulira nga konna kasanyaladde. Nakyo sese ebeera rep. Kaavaayo. Ekebwalabwala. Otonkwatako. Ono yakimanya. Rodi amaliriza byabadde ayagala okukakola. Naye nga teye kimulumye. Era bwe kati we kadduka ne kavaayo. Muntu omwe yali asobola okugezaako otegeera ebizibu byako yali Ken. Kajja kasobola okakasira mutuufu oba Ken yagenze.
kagenda okulingizaayo okulaba nga Ken kirabika yatawanyise erumu yonna, amasuka tekuli, ngoye temuli, ebintu bye byonna tewakyali wadde n'ekimu. Ono ekabeera convince nti agenze. Yabadde siyawaako nfanfwe, kagenda okujja kasisikana maama waali. Naye obusiya ku kikatuuseeko n'okukyogera obwogezi kabulya kaswala. Vomit. How many possible answers can there be to that question? Yamugamba nti owunyanga ava okusesema kono gulowooza ngenda kuddamu ebyokuddamu bimeka ku kibuuzo ky'ombuuzizza. Kenny's gone. Okimanyi mu Ken yagenze? He didn't even say goodbye. Mazima teyansibudde nakunsibula. Lucy, honey, I'm so sorry. Lucy munaye ng'olabye yagenze bugenzi bw'atyo. Someone gave me peppermint schnapps at the party. Waliwo ampadde omwenge ku pate gye mbadde. I got sick on cinnamon. Nze ebiseera ebisinga bwe ngunywa nsesema. Bag a little every time I walk past a Ne cinnamon. bwe nguyitako buyisi ntuka essira ne mpulira nga njagala kuzza balansi. Kandi badde kamugamba ekirala ekibaddewo naye Hey, Mom. maama munange ekiki kawulya nga kagala mugamba naye ne kamanya oba osanga kajja mussa mbweraliikirivu kakyesonywa ne kakisigaliza. My shirt. Kolo sebo twagaana kebaka naye ne kawulya nga n'otwotuganye kakyabirowoozaamu luli ayinza n'okuba yakafunisiza olubuto kati kajja ebbali bakakebere. It's been my experience that parents usually know more than you think they do. Yagamba nti ebiseera ebisinga abazadde bamanya n'okusinga kiki oba omanyi. Might help both of you to let your mother know. Kijja kuba kisingako singa maama wo mugamba ku kyakutuuseeko. The evidence I collect today can be obukakafu bwenkuŋŋaanya olwayo busobola okuterekebwa at least ennaku 30. time to decide if you want to file a police report. Then mu kaseera ako olina osalawo either oyagala okufayiringa police report omugwaga bamusibe. It would help prevent you from getting. Kijja kwetaagisa omere n'amakerenda agayitibwa convera gajja kutaasa obutafuna siriimu. It has to be taken for 3 weeks and olina okugamira okumala wiiki 3 ate gajja kuleetera okuwulira nga alina ssenyiga gagonza nnyo kamala. Sophomore. Nze ndi sophomore ssebo toyogera ku siriimu. 3 boys. it's a medication I would encourage you. Eryo ly'eddagala lye nandiyagadde okugamba omire bw'oba oyagala obutafuna buzibu. Kagame wandibadde omire eddagala bayita kamuvelu lisobola okuyamba lisobola okupreventinga obutafuna HIV. Hey. Why? I tried. Kati ono y'omu ku bali abavubuka. I'm really worried. Mu butuufu obwedda neeraliikiridde. Hey, Lucy, wait up. Lucy sooka olindeko. Lucy. Justin. Not like him. Justin kwegamba nze siringa Justin naawe. You didn't do anything. Toyina kye wakoze. You just let him think. Kwegamba wamulese okulowooza nti wakabi n'akola byonna by'ayagala. Congratulations, because you were. Mwebale tuuka kubanguza ekyabadde kibatta mwakifunye ndeka. Wejjire ku mbaavu. Sorry I left without saying goodbye. Oli amusindikira postcard namugamba onoosonyiwa okubanga nakulese nga sikusibudde. Chicken shit. Kakino kamera eddagala omusawo yera akagambye liyitibwa Camoville lisobola okugezaako kayamba okupreventinga obutafuna siriimu oba akawuka ka HIV. I'm covered in cold ants and want to puke. Naye akabudde side effects zaalyo ligonza ate likuleta n'okulya nga alina ssenyiga. Obeerawo nga alina ssenyiga n'ekifuba. Olimirira wiiki 3. Okay. I'm gonna open Dad's first. Yeah. Leero mazaalibwa ge mukazi wattu ngamba asooka abikulala ebirabo taata tino kiro kye yaweereza. Wow. Katonda wattu bulinga obumyu obulina amayembe. Ever. Ne mutuufu ekyo kyekirabo ekyasiza okubeera ekyebwa. Era si bubi buli oke obumyusi obwo bulina amayembe. Yabuzaamu n'akwateko bajja asala alaba ekyamama kyamufunidde. Olwaliro mazaalibwa ge mukazi wattu ngero okuza amaaso okwekkaanya. Bottles. Ngulidde essebo akenge. It's olive oil. Must be good stuff. Kawayini ne bakozesa ofumba. Really good. Lyafumbye ssekoko. Great.
nga biwunya bulungi byofumbye. Just chicken. I didn't have time to plan anything more or less. Ati munaye enfumbye enkoko mbadde sirina kyakupulaninga kirala agenda okuzza amaaso nga maama ayambadde. I didn't know you were fixing anything. Mbadde simanyi nti olina kyogenda ofumba. It's my birthday. Leero mazaalibwa gange munnange. So sorry. Onoosonyiwa. Just thought that we would go out together when... Nabadde ndowooza oba osanga tujja genda out of embiriri. Kiri fine. You know, I'll sit with you while you eat. Hey, Mom. Ndowooza kantule naawe oli maama nedda bwe tofa ku nze. Gwe genda ku bibyo. Mom, honestly, that would just make it worse. Kambi kansolingeko nno nedda singa osigala ogenda bifuula bibi. I'm fine. Kwate kuba ogeneze ndi fine njasobola okubeerawo nzeka. So with this dish, I recommend a delicate, dry Kati maama yakwate kuba n'agenda out. Veneto. My favorite is Pinot Gris Mukazi wattu bambi. with the greenness and the hills of the eastern side. Yafumba. If I hadn't had sex with Kenny, if I'd been more strict with Mom, if I'd made it clear to Dad that we need him here, if I hadn't been such a stupid, drunken dumbass who didn't even consider something hideous could happen. Yagamba mu ndowooza ye mukazi wattu nti singa teyahavinga sex ne Kenny, singa yagezaako kakasa kitaawe nti bamwetaaga wano kamala, singa yabeera strict ku maama we n'atakola bintu bya kigwagwa, singa teyakera ku makya n'anywa mwenge ne yeefula omugwagwa ng'alinga atalowooza nti waliwo ekyettabwe ekiyinza otuukawo, oba osanga teyandibadde mu mbeera yakwejjusa. Yafuna kaadi ya Kenny. Got your postcard. Yeah, well, just because I send you a postcard every day doesn't mean I think about you all the time. Yamugamba olw'okuba nkusindikira postcard buli lunaku tekitegeeza nti kulowoozaako buli kaseera. Naye eky'amasimu basigala bawuliziganya ku masimu ye ne Kenny. Stream where we were at the jungle gym. Wait, I'm confused. Bwe yabadde awo n'aloota nga bali ku jango gym. Ko ate tubadde tubeerangayo nga tonnabagenda. We walked in opposite directions until we met on the other side of the world. Ku jango gym. I thanked you for always. Naloose nga tutambula ng'okwata eri nga nkwata eno. Shut up. Ne tusikana ku nkomekerero y'ensi eri ewala. You know what we should do this summer? Omanyi kye tuba tukola sama eno? The library. And it's free, and we could both take it and It's just my dad already signed me. Ate obuzibu obuliwo taata alina ebyemisomo byansayiniizemu bye ngenda okubeeramu. Week right before school starts again and... Naye ate esomero nga school starts? ki ky'otegeeza? Yeah, okay. Hey, you're kidding me. Kenny osaaga. I'm not gonna see you all Lucy. summer. Kyogamba sigenda sobola wadde okulabako sama yonna. Lucy. Bali batesa nti oba osanga bagenda sisikana mu sama. Naye ate Lodi yamukubira essimu ng'alinga amulaga tibagenda kudda mu sisikana sama yonna. Okay, I imagine you think you're being devoted and persistent, but this is known as stalking. Yamugamba nkubamu akafaananyi okubanga olemerako era ng'olikwegamba oli malirivu ogezaako okubanga weetonda n'okunyamba n'ebisigadde wabula kati ate ofuuse kalema. Manya akasi akayise mabega mbadde ndowooza weebale kulowooza ssebo seetaaga genda maaso nakuwulira byakulowooza bigenda bigabe bali bakyaliwo pya gurupu yo. Mpira baba bamusekuda omupiira ono n'agukwata guteeka wansi n'agusindika. I feel like I need to make amends. Amazima gali nti mpulira nga ateekeddwa ogezaako okubaako byentereeza gy'oli. My rebounds hot to me, boy. Oyagala nnyo okugwira obuntu bwange bwe mba neefunidde weegire ku mbaavu. Kigenda akalaze nti bali takyabaliko. Wow. Step up, Tim. Olwaleero n'olaze ku buvu mu ttiimu. Oli awulira ng'aswadde. Hey, I'm going fishing. Do you think you might want... Manyi sama eno ngenda kuba nvuba wandyagadde okujja. Stop thinking of you as a heinous asshole. Anti mwe fishing. amazima gatula mu tugenda kuvuba buvubi. Mazima gatula. Tugenda kubeera nze si kyalingo siri oli. Tikina kye kitegeeza. Sekuli amazima siri mize egyo. Gyasigalya bamusa bibumba Abudu Nyanzi gugasyeko n'abalala. You know, when Mario Batali was our age, he was living in Spain. Kati oli yaddamu n'amukubira essimu n'agikwata. And fried steak. Kenny azzeemu n'amukubira essimu n'agikwata. You know, I read that Omanyi nasomye who have had more than one sexual partner are later more content in their marriages. nti ebiseera ebisinga Statistically, really, mulimu ba partners ebiseera ebisinga kwegamba abavinga sex n'omuntu ng'omu oba babiri n'abasukka mu basatu. Just don't. Kwegamba kyemba nengezaako okugamba. I have a really... Bw'ofunanga chance n'ohavinga sex n'omuntu omulala ekyo tokiŋŋambanga. Ofunanga engeri gy'onnimba. Yes. Please. Nimba. Ass off, just be convincing. Kwegamba lisi kakasa nti okonvinsinga nimba toŋŋambanga nti wahavize sex negundi negundi. Warn you, I'm an old-fashioned kind of guy. Manyize ni musajja ebintu byange mbikola mu nkola nkadde. Bob Seger and ZZ Top. Ono ssebo Lodi gwe yasikana mu jimu nakyatolooza tebaafaawo bodda. Slow. You mean with sex? Mama ssebo yavaawo n'ono omwami. No, I
I just think, real intimacy is physical, emotional, right? I feel like I need to know someone before we can kiss. Aba yeetaaga okumanya omuntu before nga tannabaako n'okumunywegera. Okay. But not the full-on horizontal bomb. Naye ate si kumala bbanga gwanvu ng'okyasitadinga muntu. Serious. Seriously. No idea how cool I think that is. Nze ndaba kibeera cool. Okay. I get all the love songs now. They didn't used to make sense to me. Kati yajja n'asooka abiyitiramu seyaawe. He's married, isn't he? Musala mufumbo ye. Why do you say things like that? Lwaki ogamba ebigambo ng'ebyo? I hate that you're right all the time. Mpulira obusungu okubanga oli mutuufu buli kaseera. They're always with me. Ali munaye nze nnyina malayika ayo mbeerako buli kaseera. People stay together. In bad relationships, I mean. Kineebuuza kiri kimu kyokka. Lwaki abantu basigala n'abasajja oba abakyala ne basiga abasajja ne basigala n'abakyala ng'ate bakimanyi nti relationship yaabwe si nnungi oba ki? You think I've been eating shit, don't you? Olinga agamba nti mbadde ng'ali obusa. Onalinga amugamba nti weekobeko. Ekyogenda mu maaso n'okwesaavinga buli omu n'omwanga omusaavinga n'omusaavinga tekirina kye kizimba mu life yo. Tukaisira kwegamba osetolinge okusatulatinge ofune ky'osobola ofukashingako osobola obuildinga life yo. Manyi waliwo time weetuuka ng'olina okukula. Olina okuba ng'okula maturity ofuna ka maturity sense n'ova mu mbeera ey'okubanga buli kaseera obeera mu kwegabangula. Kakati yafunayo jamono alabika bambi si mufumbo. Kati ate muwala we kiki akiryoke ndyoke nakyo gwe tofaayo. Muwala we ate sebika ye yafuka kirala. Those are the oyster mushrooms. Like a lightish brown, kind of fan-shaped. Yajja mu supermarket afune byagula. Jamani namulemeddeko. Yalese kajjame waka. I'm gonna ask somebody. Kambeeko gwe mbuuza nampe byenjagala. Kalekere kuza maaso ng'alingira boyfriend we. Fine, I'll be home a little bit. Ndowooza ngenda soka eka nkome wedda. Kubadde kinaawe. Kumbe taata, laba nno obuzibu taata akomyewe waka. Kitange wuyaze edduka. Kati nalabye boyfriend we ayagalagera musikana kumbe boyfriend ali ne family. Kyokka bulijjo alowooza omusajja ono talina family. Omusajja mufumbo n'omukazi n'abaana babiri. Katonda wattu. Yesu Kristo gweduka tata wuyaze tandika tata wuyaze duka je kule tandika pakiti ya endo ni eri watu jijeho najija wako ate kuba jiduse munago budde bukyali Katonda watu unalengedde omusajja omusajja sebo omusajja bulijjo omusaa mufumbo hello tata nayingidde wakayita. Anyone here? Wala isimanyi wali weka. Lucy. Kyavaso katabuza amaso. Agenda okuza amaaso. N'alengera akasabi kaka Endoni. Wano yalina sooka lowooza mukazi we. Yayinza sooka tandika kusubiriza mwana. Ebiseera ebisinga n'abaana batandika sex. Kitera kubeera kizibu kwegamba otandika ne Endoni mutwe gwo. Oba mbirowoozo bye. Engaged wife that you have your arm around right now? The one you can't stand to touch? Oye mukazi wo wali wangamba musimanyi tomwagala wamwesonywa blabla n'ebisigadde onasooka nyiganyiga ekinanka kya endo nakisuleero gwe tandika kitange mumanyi tandika gwe sebo Jeff gwali ku simu Jeff simanyi kikyo njagaza Jeff nagamba sente ezo tetuzi nze sebo nze gweyita Jeff You're being unfaithful to every musajja gwe unayita mukazi we mukamwe nze ndiwo mama taliwo gwaliwo then kati oba gwaliwo kano kakolaki ngenda kujjaawo sebo mukazi wo leka nsooke ngende eno ndabe onoosonywa mukama wange olindo yeyanjula mu maaso ga taata gwe bajja omukuba engumi n'amuvi kiki naawe mwalawo olwo tumumazeewo onatawanyika ku kivubuka gwe nawe nvaako muzeeyi mukadde. No, you make a scene. This is entirely and completely your old-fashioned guy kind of scene. Mukazi wattu yawulira obusungu
Wait, sweetie, look. I got you these. Wamakufunide buno baby. The car with mommy, huh? Genda obutwalire mama. We love each other and we're gonna get married. Twagala nanze ne kawala kera tugenda kufumbiriganwa gwe genda naawe. Oli muzeeyi bakimugamba naggwamu amaanyi. Onejjama bulijjo gwalinamu essuubi kyamugwako. Jama yali yamugamba nze mukazi wange tetukwatagana tetukibiki. Akizudde ssebo bulijjo ye n'omukazi. Oli akubye kawalako oluyi. Kwegala ebyo bye bituukawo. And St. Agatha was forced into a brothel, but no man. Ono yatandika okunyumya. Alina ebibozi bye byanyumya ebyo ebyekigo. Those who even did. Simanyi St. Bartholomew. Simanyi St. Augustus. Tortured. Bamuchunya. Her breasts were crushed. Ekyamuchunyisa amabere ne baganyiga. She was forced to roll in hot coals. Bamukaka simanya kirire mbiki. Mbuku having a sex. Give up her virginity. Ono yakwasi kubo naggulawo. Ne taata. So I should want to be tortured. Kwegamba kyoyagala nze nchunyibwe. Rather than have sex with a guy. Than having a sex n'omusajja gwenjagala. Is that the moral to this story? Waliwo ebirala ebyesigamye mu lugero luno. Abadde amunyumiza ku mukyala gwe baachunya ne bamukola buli kimu kino olw'okuba yali aganya giving up virginity ye. Kali muwala we amubuuzizza. Gwe oyagala nkeere ku makya banchunye buchunyi banzijeko n'omutwe okubanga ng'anyi having a sex ne guy gwenjagala. But if I'm a self-centered, immature, controlling high school... Oyagala mbeere self-centered, immature, controlling high school freak. Person you want me to be... Kwegamba oyagala mbeere nga gwe kyewaliye. Such an awesome role model. Naye mbutuufu taata oli role model asinga. Buba gwe oyagala mbeere mu mbeera eyo. Muzeeyi yawulira obusungu. Bamutwe ku kisenge. Mugambye ssebo taata sigenda kubeera mu mbeera eyo. Showing up every 3 months to provide your moral guidance. Kwegamba gojja luvannyuma lwa myezi 3 n'obankooye empisa zoyagala tubeere nazo. Owaayi nkitegedde tonnangira. Tonnangira. Asazebwa asawanyike. Ye kasita afuna ekibo kya Karajja. Ngaddayo mu kibira kutema miti. Ninga musiru. Sigale waka. Bw'osiga family erina ensobi gyekoze sigale waka wesonyiwa emirimu gyeyo. Oya lisa ofune ku mirimu emirala. Osobola okontrolinga family. Omanyi ku nsi ya Katonda ekintu ekiyitibwa family. Kintu kikulu nnyo kamala. Omusajja okola byonna by'okoze naye respect your family. Family yo giwe ekitiibwa. Tetugaba abasajja tukola ensobi ng'ogasyeko n'ebirala. Wabula ekikulu kyabyo na family giwa kitiibwa. Buli lwo bayisaamu amaaso. Nawe kenyini ng'omusajja oba tokyalina kitiibwa. Let's come back in a few months. Ajja kudda myezi mitono taata omumanyi naawe. I don't want that. Nze sibyagala ebyo. Are you and Dad over then? Gwe ne taata kati omutadde. We were over a long, long time. Oyo kitaawo just lwakubeera naye naye ng'amaziba gayi tuffe twalinga abaali beetedda. I wish my parents were... Ngamba kale singa bazadde bange bakyaliwo. Do you miss them? Owulira obasuwako nokkamala. Yeah. Mbasuwa ekiteekanika. But I miss them more for you. Naye ate mbamisinga nnyo ku lulwo. I wish you had them. Ngamba kale singa wali olina bajjajjaabo. Would have been kind of cool. Nkakasa bandibadde A good family. nalina family ensufu, nava mu family ensufu bazadde bange baali balungi. Mess I've made of my life, I have no one to blame but myself. Era ng'agamba okusisa ku nsobi ze nkoze mu bulamu bwange siina gwe ngenda kunenya okuggyako okwenenya. Byonna bye nkoze mbikoze nganzi. Tiwali gwe ngenda gamba nti kino kyavako n'obwono. And you? Wali wane essimu nevuga. Kujja agikwate. Hello? Hello? Is that you? Yegwe. It's me. Oh my... Olwo yamukubira essimu naye nga kireka bamaze ebbanga tebalabagana. Ron! Ronnie. Where are you? Oli tudaba bannange. Years and years and years. Myaka n'emyaka. Nkanzije. Maama waliwo jjama amukubidde essimu. Naye nga ye musajja gwe yasooka ogwira ddala naye mu mukwano. Gwe yasooka okwagalira yali ayitibwa Ronnie. Ronald. Era bw'amala ova ku ssimu. Did Dad ever try to find his parents? Naye taata yali akeddeko ku makya n'ayagala onoonya abazadde be. He was gone all the time. Kubanza ebiseera ebisinga amansubira kana waagenda aba agenze kunoonya abazadde be. Never. We get away for a while. Naye omanyi tutambule mu trip. Kugamba tugende ka road trip. His parents own a restaurant in Fairview. Omanyi Ronnie alina abazadde be balina restaurant ku Fairview. School boyfriend. Oyogera kwa high school boyfriend w'omusaya gwe wasooka okwagalira ddala. With Ron
And then just you and me, we could stay for a few days. Zimani ngamba tukwate kuba tugende tusisikane Ron. Nze nawe at least tubereyo ennaku eziwera. Lwansonga tetulina kye twali tukoze ku lwaffe. And because it's got, all that nature and beauty stuff going on. Ate already waliyo ebintu ebyenjawulo. I guess. Osanga. Okay, great. Kale. We'll go pack, because if then to get to parking, we should hit the road. Kuba twandibadde tutandikirawo tugende ku luguudo. Oli kyali wa mukubidde essimu. Boy gwe yasooka okwagalira ddala nga bakyasoba. Mukubidde essimu. Nga bw'abasobola yandiyagadde basekane. Yali first cut ye. Era nga bali mu kye bayita true love. Ndowooza ne wajjawo ebizibuzibu maama wono n'afa bazadde bo ne bafiira mu kabenje. Kwegana ne baawukana. Bwe yafuniyo yali ayitibwa Jack. Bwe yazaalamu omwana ono ayitibwa Lucy. Ate ofuna Jack kwegamba yalinga rebound. Sigama nti yali gayi gwe yali ayagala. Kusya kunaku gye yali ayina yakomekera yayagadde Jack amuzaddemu n'omwana. Relationship yaabwe tebeerangako perfect. Babeera just awo bwe batyo. The Two Sisters Cafe. You've heard of it? You haven't heard of it? Keri yajasika ne Ron. For weeks. He's supposed to leave this morning, but he said he'd wait for us till we came up. Abadde ateekeddwa okugenda ku makya g'olwayi naye abadde alina otulinda. Najja akola takola wano. Restaurant y'abazadde be. Bagita Two Sister Cafe. Two Sisters Cafe. Mama ng'amala okwekolako ng'ayingira munda. Rodi sebo yali weerudda. Genda okuza amaaso okwekanya ng'alengera nakya. Anti ogamba ki Ron? Ogamba ki gwe? Uno ye gayi. Musika n'amusimba akafumito. Oyo muwala wange ayitibwa Lucy. Naye n'amusimba akafumito. Nagambe tuli kayitibwa as cool as I am. Kayitibwa as cool as I am. Always been like a hummingbird, and I can't keep still. Listen, lover, listen. We can try to take a look at cinema yitibwa 42. Oba obuzibu obutono waba tugajira abakumani mpozi kwe kaseko ne kasinema kayitibwa Promised Land. Kajja kwera ka Matt Damon. Tujabula akumandi. Amber like your eyes. Maybe there's a season when I'll taste that wine. A thimble at a time. A thimble full of wine. Always been like a hummingbird. And I can't. Basobola ofuna akadde. Reminisce. Nebejjukanya ebiseera ebikadde. Nebakakinga up. Buli omu obulamu bwe nga butambula. Lekera omutunuulira naawe. I like him. Mwagadde si mubi. Nange mwagala. He's kind of like your Kenny. Alinga Kenny wo naawe nga nange bwe nina Kenny wange kati oye Kenny wo. Ron owns a restaurant on the beach. It's like Aina restaurant ku beach. Restaurant nene. What beach? Beach ki? Oh, the... Eyitibwa erimu Praia Vareta. He'd like Mexico. Yani yagadde tugendeyo. Like a vacation? Tugende ka vacation. Ron really, really likes you, Lucy. Mu butuufu Ron akwagala Lisa. A professional kitchen. We could learn. Aina professional kitchen osobola okugezaako okuyiga ofumba. I get a job? Kyongamba ngenda kubeera vacation gye naafuna omulimu. It would take a couple of days to get down there, but we could all get to know each other better in the car. Yagambye kiyinza otwala akadde ogezaako okuba nga tutuukayo wabula tusobola okumanyigana nga tuli mu mmotoka. Bayagala bagende enkeera wa lwaleero. Remember when you told me that you and... Jula bwangambye nti taata gwe ne taata mwetadde. Ekyo wakingambye ku makya g'olwaleero. Not about me and your dad. Kyo tekiri kunze ne kitaawo. No, because it is not Kiri kwani kubanga amazima gali tekiri kunze kwagala genda manga funa mulimu mu Mexico. We're not doing this. Mama tetugenda genda. You decides. I'm the... Ye gwani asalawo nze mukulu gwe mwana muto ozeetekeddwa osalawo ku kino. Sense of responsibility or... Ekyogamba kati otandise okugjayo embeera ze ez'obuvunaanyizibwa gye ndi. Move to Puerto Vallarta with some stranger for all you know. Kwegamba gw'olaba engeri y'okutaasa ekizibu kye tulina kyakwata kubogenda mu Puerto Vallarta. N'omusajja gwe tutamanyi kono mumanyi kino oteekeddwa okukikola. How awesome your life would have been if I hadn't been born. Olinga agamba nti kyandibadde kisufu singa tewanzaala. See, you're the only thing that's turned out. Ekyo toyogera bw'otyo gwe kintu kyokka ekibadde eky'amakulu mu bulamu bwange mu byonna bye nkoze. Toyogera nti nsobye okukuzaala. Ekiriwo kiri nti sisobola genda mu maaso na kino. Okukola ki? Okubeera mmange. Tukyasobola kubeera mmange. Awulira mulimu gwe gukyasinze okubeera omulimu omuzibu okamala. Ebiseera bisinga kwegamba mpulira nga afwa.
yakiraba. I need something. Neetaaga ekintu. Something else. Neetaaga ekintu ekyakwesobola okwekwatira. Nzimbe life yange nange. I need to... Neetaaga okuba kwegamba nga... I need to find something. Neetaaga mbeko kyenzuula ekinaazimba life yange. Okay. Kale. Mom. Mama. If you need to go. Bw'oba uli oyagala genda. Go. Then kwate kuba ogende. Sigenda kwesibako. I can't go without. Kati sobola genda nga toliko. 16. Ndi emyaka 16. Not pregnant. Sigamba nti ndi lubuto ate nsobola okwerabirira naawe ekyo kimanyi. Who can take better care? Ani asobola okwerabirira n'okusinga nze? Oh, leka naawe. you run away to Mexico with you in your high school? Oyagala nkwate kuwenziruka Mexico naawe ne sweetheart wa high school sweetheart? You go. Gwegenda. Bw'oba owulira nga weetaaga okuzimba life yo nga weetaaga ofuna ekintu kwegamba naawe kisobola okukusanyusa. Genda. Naye I could maybe go for oba osanga nsobola okugenda ne malayo weeks nga 2. Okay. Kyonna. I'll give you the ATM card. Ngenda kuwa ATM card. Kale sina buzibu ngenda gisigaza. Okay, 2 weeks. Weeks 2 ze ngenda okumalayo nkomewo. Okay. Tewali buzibu nze wendi. Wabula nga kati ekirabika bambi. Ekimulemesa ofuna essanyu. Nogezaako kubanga agwira buli musajja lwa nsonga tayagala kuleka mwana we mabega. Or in this case, Ayagala afiringa nga kwegamba ayagala abenga atukiriza responsibility ye nga mama. Naye ate ayagala afune ku ssanyu naye nga ye ng'omukazi. I think I'm responsible. Kubira lodi essimu n'ayogera naye. person that I know. Gwe muntu akyasise okubeera n'obuvunaanyizibwa gwe mmanyi. I know of lots of people. Did you hear me before? Simanyi ompulidde kyegambye mabega. I did. Kamugambye I love you. Kagamba kimu nakiwulidde. Having my back. Weebale kubeera mabega wange. Bahanga lyonna bwe kigenda okubeera. Kaakati life mukazi waffe bikagenda gisigalamu yekka. Mama agenda kutambulamu. Taata already yesabika siwa akudda. I'll call you every day. Nja kukubira essimu buli lunaku. Mwana wange nja kubeera oke mama tofaayo. My dad will be back in an hour or so I'm sure you'll have to meet me. Ngambo ogirobeerawo sanga agenda kubajja mu ssaawa ng'emu. Roni amugambye ogirobeerawo sanga agenda kujja mu ssaawa ng'emu. Wa restaurant y'abazadde ba Roni. Bano bavuze emmotoka bagenda mu Mexico. Bagenda mu Mexico gye bagenda okubeera. Kwa Rodi alinayo restaurant eri ku beach ng'ogasseko n'ebirala. Muluka bwetu yakwati kubogezaako okweyongerayo. Kati mukazi wattu yasooka ne yeebuuza ki kyagenda otandika okukola. Mama mutadde. Yasooka nga kisebeka bwe kimu kigera kubeera kizibu okutandika. Yakuba n'asooka gye bali mu kiyungu. Jwira okufumba yeringa hobby ye. Yaganye okufumba. Ate wano waliwo buli kimu kyonna. Kiyungu kinene. Funa amagi. Aya. Yasooka n'asirika n'abirowooza. Era bw'atyo n'ayitawo n'atuula erudda.
abirowoozamu okumala ebbanga alabirira nga kirabika bigenda kubeera bizibu si bulamu nti bugenda kubeera bwangu bagenda otandika. Maama agenze, taata tewali, kyeyaliwe gwe yali atwala nga seyaawe oye yagenda kesiba kitegeeza mu life alinga asigalidde yeka wabula agenda butandika atya obulamu. Katonda watu yero okuza amaaso erudda juya ebiseera bisinga buli yafuna ng'ekyamusumbwa nga yasangako TV n'atunulira jjama nga oli eyafumbanga era okufumba kwe yakuyigira n'akwateko n'afuna obutungulu asezewo adivootinge ennaku ye yonna mu kulowooza kye bayita okufumba. Lengera alinga amulengerako wali ku TV kyekyamugira mu birowoozo kyekyokka ekisobola omuggyako ennaku gy'aliko kuba asobola okufumba kutwala obudde kupreparinga ingredients okutegeka byogenda ofumba kubisalasala okubisyako kuba by the time ogenda obimaliriza ng'okoye olinda kimu bijja olye ate bwe bijja okusisa ku lusululi olyako katini nga webaka yesaayo ebirowoozo byonna bimalira okwo concentration yonna agiteeka ekufumba mukazi watu bambi. Ndowooza mulabye ekituukawo eri abaana bambi abalina unstable family. Ebiseera bisinga abazadde mubeera mu family ne mwerowoozaako mwekka ne mwerabira abaana. Ate nga munaye mu nsi eno abaana buli kimu kyonna kyabayitamu kibeera experience ya muzadde we. Muzadde we yaba ateekeddwa omulaga ki ekyokuyitamu kikyateekeddwa okukola. Kibula ebiseera bisinga bwe tuba tetulina proper guidance okuva eri bazadde baffe tukomekera tukoze ensobi. Are you hungry? Oli muyala. Ono ye taata wa Ronnie. Eggs in how? Afumbye magi. Just cussing sauce. Just kali. Nafumbye kasupu. Ngamba leeta. Basula erudda. I actually saw this place on the Food Network. Really? Manya ekifo kino nakiraba ku Food Network. You're okay for a little cafe stuck out in the middle of nowhere. Nze kindaga nti osobola okubeera omusufu. Nze inaalyako. Nicely done. Ogifumbye bulungi. Jalapeno doesn't overpower the other flavors. This is like a plate of home-cooked Americana. Katonda watu. Jiwana ng'emmere esufu kamala. Yewe nyengeri gye kakikoze no sija ku myaka gikaida. If you like this, I'd make a mean risotto. Yamugaa nti bw'oba okyagadde esobola n'okukolera risotto. Ko ye kali. Bafuka baseya. Think my bigger life will look. Yagamba nti mbeerawo ne ndowoozaamu ku bulamu bwange nga bwe buyinza otambula. Graduate from the Culinary Institute. Kwegamba nkirabamu nga mmaze okutikkibwa okuva mu Culinary Institute eyigiriza ebyokufumba. Nga Kenny bamutikidde. Best-selling cookbook. Ng'asobola n'okugezaako okuba ng'asoma n'ebirala eby'obwongo bungi. Mario Batali. Era n'ekyano kiraba nga ngenda maaso n'okutunda akatabo kange akogera ku by'okufumba akasooka nga introduction yakolebwa Mario Vittori. Kwegamba kunsi ya Katonda tekibeera kibi. Ebiseera ebisinga okulowooza ki obulamu bwo ky'oyinza obwagaliza. Sobola okera ku makya n'obala. Njagala kino mu bulamu bwange nkole bwedne mugasseko n'ebirala. Ekirowoozo ekyo kisobola ofuuka ekirooto ate ekirooto kisobola otuukira at any time. Mukama abakumire mweraba. Nabagamba Fiji Junior nga bulijjo ko bisigaye zaffe bulambalamba. Essimu eri 0774 54 62 45. Mukama abakumire. Inside, I want the sky.